Abasajja bano batujooga nnyo baliwo abagwira n'abaddukanya banks zino nga wenda bagamba ko wammanga abasajja bano ekisooka bakola profit repatriation, bali discriminative mu mirimu gye bagaba, capital bajja na mutono, sente zinyingi ze bakolesa ezaffe ezammwe ez'omu butale ze zifuuka kuwa besi ze bawola bannayuganda ate amagoba gonna ne bagatwala. Omwaka guno ka batutola obuwumbi 874 zonna zaafulumya eggwanga. Kati gwe munnayuganda munnanga aleeyandaba sente zoonoonya teziri, tosobola based on reason tosobola kunoonyeza bugagga obutakola ki webutali. Woba tolabangako muvuzi wa special yali azimbye akendi mu kibuga, woba oyagala kuzimba akendi mu kibuga then tovuga ki special, oyina okukola ekyo kisobola okuwa ki repercussion. Tosobola kiringa eri okutuma n'agamba nti hamu kutereddewo akawumbi ka dola kalamba singa onfishingira Weero mu Lake Victoria. Weero ebeera mu ocean, tebeera ki abeera akutumye kyotakola ki kyotasobola kufuna. Kati abasajja bano temusobola kunoonya sente wano nga tezikola ki teziri. Olwaki ki ekizibuza ebimu ku byo ebibuza sente mu Uganda nti abasajja bano bakukumba zonna ne bazikola ki naye batuwa emirimu bannayuganda mwe bakola mu banka ezo nabadde bannabaloya be bayina nga bannayuganda. Ate kati ate ekyo kyekisinga okuba ekyannaku ate gwe babbaani hamu ye mugwira sente ze batwala kino 12000 zituyombera zabajja ku akawunti yange. Hamu ali mu kuzimba Nakivubo ekisawo kya ggwanga, hamu ali mu kusetting up integrated agro processing plant ekyo kya ggwanga. Oli azikayanira ate nga yazibba nzigamba azikomyewo tuzize mu saturation gugamba muleke. Kati ate ng'ekyonaku ekisinga obubi amuwolereza naye munnayuganda ngaffe due to mental colonialism, kugamba abasajja baatusensera ne batubeera ne bateeka mu mbeera enfu ne tulabanga babebe tebalina kye batusinga, basomuka ngaffe, balina emikono ng'egyaffe, balina amagulu nga tebalina kye batusinga. Ate nze under perimeters of reason nasalawo mpite era mikululo gyabwe kuba tosobola balwanisa ngo balwanisa na byakulwanisa tobasobola, naye otandika mbongo okufumitiza due to mental colonialism mbayise kuba ne kooti be bazireeta negana amateeka be baga setting kati ate gabakutte bagamba nti gana amateeka ku bannayuganda gakola ku bazungu tegakola. Bannayuganda bameka bannyinaffe baganda baffe basibye eruzira on minor offenses ng'ono ali wano akoze ebintu ebiri mu money laundering bitulaba byonna which is a criminal offense. Zino sente zonna zonna zebaleeta wano ezisinga tezisasula musolo, tezisasula musolo. Oli ajja kati Lugonvu oyinza okubeera ewakaawo n'obukadde bo busatu amu najja n'agamba ndeesa akakadde kamu n'akateekamu mu saturation n'agamba naye ngenda kutwala nk'akakadde buli mwezi mu myezi 3 n'akutwalako obukadde busatu n'akutwalako obukadde busatu n'osigaza n'agamba ate sigala nkolesa kamu awononyeza kuga batunyuunyuuta up to an extent tusobola kukulaakulana. One of the weaknesses of our economy is the exploitative foreign banks. Naye wakolagana nabo for over 10 years. Ate kati n'alitegedde ntya obuzibu balimu nga sikolaganye nabo. Osobola okutandika okwesojja ku mukazi gw'otawasanga kitamanyi kufumba nga tobeera nako naye tolyanko ku mmere. Nze ayina obuvunaanyizibwa n'okumanya okusobola okukolaga ekyo kye bali kuba nkolaganye nabo. Era bino ate mbitadde mu lujjudde kuba mbitutte mu kooti. Luno olutalo lw'ennwana si lw'ennwana bannayuganda yetwala erwanyi lugaziko kyobola nawabira banka ki emu ne mu kuvaayo zivuddeyo banka mmeka zonna kyekiri kinaga ntolwana na banka za Uganda. Bayinza okuba nga bayina ssente empitirivu nga financial enyinza okuba nga sirina busobozi bulwana nabo to compromise each and every angle okulaba nga afuna obwenkanya. Naye there is one thing they can't beat: reason. They can't beat my reasoning capacity. Kati kuba omuntu akulaga nti white is white, black is black, ono osigala ng'ogamba oba 1 + 1 equals 2, it will always equal to 2. Ekyokubeera nga bakuŋŋaanye bangi nga balina n'obuwagizi bungi kyeboogera ne mbeera nga mwekuŋŋaanyiza abantu ensi nnamba naye nga kyemwogera kikyamu tekifuuka kituufu, because reason looks at that done rather than that to be done. Reason looks at substance rather than formation. With reason the end justifies the means. Ekintu kiringa we kiri singa we tukirowooza okuba.